wano nageze nembaga Bobi Wine yategeera Mpuuga atana mwana bwa rope bwa leader of opposition namo bwa leader of opposition kumugirayo buli messe zonna ezaali zimulira munda n'okulaga banansi opposition yaliwo kati ebitiibwa kwagala ebitiibwa ndowooza kati mwakitegedde jjo Mpuuga ageze ya Murata bamwambaziza embugo ze yeegulidde Kampala amaliba ga Leopard ne bamuteekako n'akantu ku mutwe ebyo babayambazanga Bobi Wine atambudde naye eyo kubanga yamubeeranga ku lusegere nga vice president oba chairman w'NUP mu Buganda. Kati ebitiibwa ebyo bimuleetedde ebizibu bingi. Kati yabadde amurata yabadde n'abantu nga bana naye eggulo lyalyo babadde ne meeting gye yabadde Mukaaku, Mpuuga ne Michael Mabike n'abantu nga basatu naye watali bantu. Otegere ekyo kati bye wali ogamba abantu biriwa? Gwe wali mulimba oba Bobi Wine yali takwagala bwagazi? N'ebyaddala Bobi Wine yabategeera akyalina MP wa Kyadondo. Mwena kubawe bitiibwa ne bwaba gundi Muwanga Kivumbi kujjako Muwanga Kivumbi ayinza kukyusa n'akyuka ye ate talinga Mpuuga amanya ensobi n'azitereeza. Kati Mpuuga, Segona, Mukaaku, Michael Mabike be bantu b'owula ngu ab'effubitizi. Ebirungi tibimusanyusa ne bweba mmere ewooma ategedde ewooma ayite manje eyo n'ayongeramu omunnyo wakiri wadde badde ewoomye omunnyo gubeere mungi ebaleme baffena tubifiirwe ne bw'aba takisobola. Kati abantu b'ekikula ekyo aba talina na wakikopa aba ya kizaale kisikire kiba kitambo kubanga Mpuuga si mwavu era mubaavu tomubaliramu mugagga akulidde mu ssente akulidde mu bulamu obulungi naye omululu tibaguyiga buyizi. Buli omu yeegomba naye saawa zino byokola watandika kubyegomba ddi. Okitegeera kati mu kwegombaako ottiramu. Tunuulira okwegomba kusobola kufuga bwe kukufuga n'okutta otta mpaka ofunye kiri. Bw'okwegomba kwe kusuka oli n'omumaka oluga. Kati gwe weebuuze
DF wegomba obere president kati bakuyita president w'ekibiina owulira otya owulira owa president bwe bumenya wali omanyi byangu kati okwegomba kya mu butonde naye weegombye otya kubanga ne Bebe egamba don't be too much anxious, it may lead you to problems. Tosanyuka nnyo tiweegomba nnyo toyagala nnyo ssente sigamba ngu timwagala ssente naye bw'oyagala nnyo ne ssente nizikufuga ojja kusaddaaka ku lw'essente kati tokyetegeerera naye sente ze zikutegeerera kati munywanyi wange gwe twasibuka erwera babategeera dda mutanafuuka n'aba MP kyogamba laavu yenna mwagijjawa mwenna mulyoke musituke mulundi gumu nga DP block mugende mu kibiina kya NUP watali yeetenyeemu Goroza yali musiru yabategeera ate ni mujja mutaddeko epuloni mu kodi yali message ntudde wano nina kyenjagala kusitula saagala kinzirugaza ntaddeko ka epuloni nkisitudde nkitadde wali njijjeeko mwali muze kusitula mumale mwejeko nayana kati huyo yeyo ina watu wasatu jambo habari ya DA era mwabadde mumbuuza ogwawa ssebo wagiraani nze mpagira DA nze era ndi wa DA ngenda egimengo nfune ne kaadi ya DA era musajja wange mpuuga timuddamu kumbuuza kirala nze ni memba wa DA Democratic front era